Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mbalamusizaako nate mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya? Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ekyo kyo njagala nkiremereko buli lunaku. Gwali gy'oli ng'owuliriza morning breakfast bw'onoogaana okwebaza Katonda buli lunaku olw'ekirabo eky'obulamu, nze simanyi kyogenda kumwebaza. Kano nange nakasanga ku social media. Oyinza okuba nga wakalabako oba akawulyako ng'ali omuntu omulala akoogera. Waliwo omulwadde omu yalina emyaka 7 bwe mba seerabiddemu. Bambi omulwadde ono yali Italy kuba n'abaali balwadde luno obulwadde buno obuliwo kati obutegedde munne nga bamuteeka ku ki bagiyita mu intensive care. Yamalayo ennaku oba mmeka saazimanya sikyazijjukira. Bwe yatuuka eyo amala akomawo nga bamugamba omanyi buli lunaku lw'omaze ku kyuma kino nga bakutaddeko omukka ogwo ogw'okussa ogwo oguli artificial, mwababimanyi mubimanyi ng'oliko okisigeni ng'ekyuma ekyo kikuwanirira okussa, oyina okusasula $5 buli lunaku. Muze Uganda ne mu nsi mwoli nze sizimanyi bunene bwazo kati $5 buli lunaku oba buli lunaku oba buli ssaawa ndowooza ekimu ku ebyo. Naye njagala nkugire message yange ogitegeere gwe yawulira katuriki ako kadde katambula ku social media babekakaawo. Banaye omusajja olwamala omuwa bbiiru eyo omanyi bwe yakola n'akaaba amaziga ng'akaaba ng'omwana omuto. Kati abasawo abaali bamuyera bamugamba tokaaba ekikulu wawonye. Bbiiru yeeyo n'abagamba nze nange sikaba lwa bbiiru, sente nina nnyingi nemba mwagala ku zino ze munsabye okuzisasulamu emirundi 10 nzirina. Naye ekinkabya amaziga kye kino okubanga ebbanga lyenna akamala wano ngenda kusasula bbiiru eya sente zino ez'omuka gwe mbadde nzisa, ne ndowoozaamu emyaka gyange gyonna gye mmaze egy'obukulu paka kwe gino ennaku ze mbaze wano entono. Omuka gwonna gwe mbadde nzisa mbadde sigusasulanga. Kati ndowooza ate ebbanja lye nnina okusasula Katonda emyaka gye nnina egyange egy'obukulu ku muka gwe nzisiriza mu myaka 87 awo bw'atyo. Naddamu n'akaaba n'awoowoola ng'omwana omuto. Abaaliwo ate ne baseka bifo baali balowooza nti akaaba olw'ebbiiru gye bamukubye ennene, naye ng'akaaba lwaki nti emyaka gy'amaze egy'obukulu egyo omuka gw'abadde assa tagusasulirangako wadde ennusu neegi. Naye wano we yakamala ewiiki bamugambye buli ssaawa bwe mba seerabidde bagenda kumusasuza nga $5 omuka gw'abadde assiza ku kyuma. N'agamba ate guli gwe nafuna ogw'obwereere Mukama Katonda ngenda musasuza ki wowe n'awoloma. Kati gw'oli eyo ku makya ga leero nkugamba weebaze Mukama olw'amakya amalungi, okedde oli mulamu osobola okussa, toyagala kwebaza Mukama. Owuliranga agamba ebintu ebibi naye teri kisinga ku nsi kuno ng'olina obulamu. Kana lwaleero nno kyabeka ngenda banyumiza bunyumiza ate nga si kye kyandeese. Nze jjajjange yaŋŋamba nti olwaleero we luba lukedde weebaze Mukama agenda okutuusa mu lwenkya. Naŋŋamba guno omwaka ne bwe guggwako nga tolina kyofunye naye ng'oli mulamu. Wayinza okuyita emyaka 5 nga kyoyagala tokifunye. W'osigala oli mulamu oyinza okifuna oluvannyuma lw'emyaka 10 mu maaso. Eyafa mu guno omwaka guno gwe tulimu tagenda kufuna kyogenda kufuna mu mwaka gijja kubanga gw'oli mulamu. Oba okitegeera meseji yange ekyali nti weebaze Mukama olw'obulamu bwo, ne wooba tewalidde enjala, ne wooba wasuze enjala, ne wooba tolina kyakwambala, ne wooba ngo okitegedde. This is morning breakfast. Obudde nina butono, meseji nina nnene. Mukama wulira olunyiriri lwenzize nalwo ku makya ga leero oluvudde mu Isaiah 29:13 lugambye bwe luti, Mukama n'ayogera nti kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu, abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe
bagutadde wala n'okutya kwabwe kiragiro ky'abantu kyebayigirizibwa. Abooluganda Yesu yeebazibwa. Message eri wano nnene. Nebaza Mukama olw'amakya amalungi, nnyinza obutagikusumululya gimalayo, naye nkwegayiridde omutima gwo oba oyogera Katonda, omutima gwo gulimu Katonda ddala ddala oyo gw'oyogera, oba Katonda waali ku mumwa wano era ossaamu Katonda ekitiibwa wano ku mumwa ng'oyina by'oyagala okumuggyako, naye inside on your heart temuliimu Katonda, mulimu ebintu birala nnyo. In fact oli mukuusa na nnyo gwe alimba Katonda n'omulaga nti Katonda omwagala nnyo, naye nga munda mu mutima gwo si gw'olinamu nga gwe wateeka mu kifo ekisooka. Actually omutima gwo teguliimu na Katonda, teguliiko Katonda, tegwagalako na Katonda, naye oyimirira mu maaso ge n'ogamba bannaye Mukama akoze bulungi, era nze Mukama yambeeredde kino, era Mukama abantu beboogera ku Mukama nga naawe oyogera, bwe boogera ku bitagasa nga naawe oyogenderamu ebyo. Kati Mukama bw'ayogera ng'ayita mu nnabbi Isaaya ng'amugamba nti kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa ekyakamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe. Omuntu asobola okwogera wano ku mumwa ne yeewoomereza n'ayogera ebigambo ebirungi, naye nga inside on his heart oba her heart kanjogere bwe nti omukyala n'omwami osobola okuba ng'oyogera ebigambo ebirungi eri omwana w'omuntu gw'oli naye oba abantu musosola temwoli, naye ng'ekiri ku mutima gw'omunda muli kojjereere bukyafu. Abaana b'abantu boogera Katonda ku mumwa wano n'okwogera ku bulungi bwa Katonda ku mumwa, naye ng'emitima gyabwe tegiriimu Katonda. Omutima ogulimu Katonda gwe gufaanana gutya? Era nakyo kibuuzo kijidde wano morning breakfast, nti omutima ogulimu Katonda gwe gwe omutima ogukola Katonda by'ayagala, Katonda omwagala naye ng'ali munda mu gwe ate tokola bibi mu gwe. Omutima gwo tegulowooza bibi, tegukola bubi, tegwagaliza, tegwenyumiriza mu ekyo kye gulina, bwe gulaba alina kyafunye guwulira bubi, ate giraga ogamba munnaye nange njagala Katonda. Gwe ng'oyogera ku ngulu nga naye bw'oli omwana wa Katonda era bw'oyagala ennyo Katonda, naye omutima gwo gujjudde obukuusa, omutima gwo mulimba, omutima gwo gujjudde buli kyolowoozaako ekibi. Kati wano Bayibuli neegamba nti Katonda bamussaamu ekitiibwa n'emimwa gyabwe. Abantu boogera Katonda okuva ku makya paka obudde buziba ku mimwa gyabwe wano, naye nga mu mitima gyabwe tebalinaamu Katonda, balinamu ebintu birala nnyo bye beetisse era bye baagala okutuukiriza n'obulamu bwabwe. Uli olunyiriri gye luggwera lugambye nti n'okutya kwabwe, wano nno waliwo typing error embi, kyandibadde n'okutya kwabwe, wano bagamba n'okutya kwammwe, tekigwa nayo naye mwe handi copy kiri kiriya. N'okutya kwammwe kiragiro ky'abantu kye babayigiriza. Abaana b'abantu basobola okuyigiriza ebintu n'oyambala okutya kwabwe n'otwala okwo okuyigirizibwa okw'abaana b'abantu, naye okuyigiriza okwa Katonda n'otakutwala kubeera mu gwe mutima gwo. Oba onfuna nti abaana b'abantu basobola okuyigiriza ekintu okutya, oba nkireete nti okitegeera, naye ojja kitegeera. Naye okutya kwa Katonda okumutya n'omuwa ekitiibwa kye n'obeera nga gw'otambuliramu okutya kw'ebigambo by'abantu bye boogera oba abantu bye bakulagira n'otabikola. Oli ayinza okugamba naye obubbi kibi, naawe n'ogamba obubbi kibi, n'otyo okola obubbi olw'okuba abaana b'abantu we bali, olaba tewaliiwo n'omu akulaba bwe n'obba ky'oyagala okubba. Kati okwo okutya kw'otambuliramu okw'abaana b'abantu era okukola nga nabo we bali, naye jjukira we baba tebaliiwo okutya okwo ne kukuvaamu n'okola ky'oyagala, Katonda asigala ye waali. Kyova toyina kwogera Katonda ku bimu kuno kukka, kyova toyina Katonda kumwesiga ku maaso ng'eyeesigako ebizigo. Katonda ayina kubeera ku mutima gwo munda mu ggwe. Ebikolwa byo bw'oba omutendereza ng'omusinza, musinzize ddala okuva ku ntobo y'omutima gwo. Mwebaze nga weebaza ye nga bwe nkubuulidde wali nti weebaze Mukama olw'amakya amalungi, teweebaza olw'okuba olyayo yeebaza.
agundi mpwide yebaza mukama naye kanebaze ku mukama webala onkuumye munaye neruli wampisaawo kino okuva ku ntobo y'omutima gwo ekigambo kya katonda kitule ku ggwe katonda omwagale munda mu ggwe nga ne woba oli munzikiza weekoosigala ogamba ngulumiza mukama wano wendi. Meseji yange egeze bwetyo bweri. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'amakya amalungi we katonda addira katonda ayogera mu kigambo kyo mu Proverbs chapter 21 verse 1 nti emitima gy'abakabaka gyonna giri mu ngalo zo bw'oyagala okukyusa ng'okyusa n'egyange gwennyini n'obwoyo omukyala gwensaba nayo na buli muntu yenna ali ku bugazi bw'ensi eno emitima gyabwe nkwegayidde mukama gikyuse giveemu obukuusa gireme okwogera ku gwe katonda gwe tusinza omulamu ate oluvannyuma ne gikola ebintu ebirala gireme okukuwa ekitiibwa ekyokumumwa kuno bannannyini mitima baleme okukuwa ekitiibwa ekyokumumwa kuno ne batakuwa kitiibwa kya nnamaddala okuva ku ntobo y'omutima gwabwe. Katonda ow'ekisa weegulumize eri abakyala n'abaami abakunoonya abakyalimu obukuusa nga bakunoonya baagala kujjako bintu byo bamale badduke yeggwe alina amaaso agatagwamu ttaka yeggwe alaba n'amaaso gano agatali nga agafa agagwamu ettaka nkwegayiridde katonda ow'ekisa ayimirya mu maaso go n'ayogera nti Yesu n'ayogera nti taata ali mu ggulu naye nga akakasa ekyo kyayogera nkwegayiridde muviireyo eri ensonga ze ez'amaanyi muviireyo eri okusaba kwe n'abo abakyakunoonya naye nga balina obukuusa katonda wange kuno kwe kusaba kwange ku makya ga leero obaggyemu obukuusa obaggyemu obwo obutakkiriza obaggyemu okuwa ekitiibwa ekyokumumwa bakuweere eddala ekitiibwa ekyannamaddala okuva wansi w'emitima gyabwe kwe kusaba kwange mukama weebale Yesu weebale mukama ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose kiddemu nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Omanyi lwaki nkikuddisizaamu tokyogera ng'okyogerera ku mumwa kyogere ng'okituukiriza ku wansi w'omutima gwo gamba nti amannya gange gano googere gaddemu omulundi omulala gaddemu omulundi ogwokusatu gamba nti amannya gange gano gajja mu bitabo ebyokufa amangu ogawandiika mu bitabo eby'obulamu n'omukisa. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo olokose gwe naawe abadde abyatula ng'obyatula ku mimwa kati byatule ng'obijja ddala wansi w'omutima gwo mukama akunyweze mbulokole akundabisiza omukisa yonna ku bugazi bw'ensi eno bw'oba oyogera ku linnya lye lyogereko ng'olyogera ddala okuviira ddala wansi w'omutima gwo so si lyogera ku mumwa kwokka kwokka. Mukama abanjagalira olunaku